omukyala Nakasula Bena. Oyo ye Miss Tourism Buddu second runners-up 2023-2024. Congratulations. Tukuyozaayoza nnyo, tukuyozaayoza ddala. Okay. Bannaffe muyogeyoge abawangudde katufune omukulu wano atatulambikemu abawangudde talent nyabo okusaba otereze Miss Talent yani mukoze bubi enedda wali nsaba muje so katufune ku mukungu mukulu agenda ate kutubuulira ebivudde mu lukontana olulala olw'omutendera omulala. Yes. Era kyagenda kutweyanza nnyo. Mama kasooka tumalize omukolo guno tumaye twambaze bali. Yes. Second runners up. Congratulations nyabo. Nsaba batuyambeko ku first runners up. Nyabo jangu tuyambeko ku first runners up wano. Tweyanza first runners up. Bano bonna be mulaba wano bagenda kukiikirira essaza lyaffe ku mutendera gwa Miss Tourism Buganda. Mukitegedde bulungi. Abamunengi bano bannaffe bagenze ku mutendera gwa Miss Tourism Buganda. Mazima. Yes. Bannanga akalulu ak'amaanyi. Kati tugenda ku Nnalulungi. Sebo Pokino agenda kwambaza Nnalulungi. Engule. Yes. N'olugoye. Engule eri wa Sebo? Yes. Mama gwani ayambazibwa Pokino. Yes. Fukamirira ddala mpaka wansi. Pokino waffe ow'essaza lya Buddu. Tweyanza nnyo Sebo. Pokino yindi muleke. Engalo ez'amaanyi n'akalulu. Pokino waffe tumwagala nnyo muvubuka. Yensonga lwaki tulina yensaawa eno mu club ambiance waffe Katonda tuwanga kirabo agenda kumwambaza engule y'akalulu. Miss Tourism Buddu. Nyabo genda maaso tuwe abawanguzi abo abawangudde emitendera egy'enjawulo. Basebo ne bannyabo